FM. Yendo kulira nga mukwano gwanga yambulako. Bajjo. Kulimba kwanga. Bajjo kyali mbangita. Honorable Nabanja. Nalimo ita professor nalimo nyola tere. Honorable Nabanja. Soko otereze empewo Bajja agambye nti ebbasa ze wagabidde bakamiliyoni zabaddemu emitwalo 10. Emitwalo 5. Kamiliyoni namuwadde esente entonotono. Entonotono. Kakadde kamu. Nga tekali mu bbasa. Kati Bajja abijjeewa. Honorable Kamiliyoni wamuwadde emitwalo 5. Kamiliyoni namuwadde bawala obadde agala Musa wako yalabika yayagadde kwekira. Osamiza. Ono ayagise omugenyi omukulu. Namuwadde emiliyoni 16. Mayinja. Kubanga yayimba akayimba ka muzeeyi akakola. Njagala abantu bawulize ebigambo byo. Ate nabadde njagala kabanyimbira naye ne wangeri gera babyebajja oyo atayabikirawo puresa. Olaba kati zimuli bubi. Afa nga mulayo nnugo yayamutta. Ekigenda ebbasa Mayinja yamuwadde miliyoni meka? Abaganda ke bayita ebbuba. Mayinja yamuwadde meka? Ate gendayo kumugira. Nedda tubuuza bubuuza. Mukadde 16 mubuuze. Honorable Prime Minister ensonga ebadde nti. Zange zigendera mu bbaasa tetukyateeka ssente awo. Honorable Prime Minister bwe twavaire tukola ebyobufuzi. Bajja bagenda kuwerangako 10,000 n'enjiwa omutuumu nagivaamu. Embeera wagita. Edda yatufuwanga 12 nga zi. Honorable Prime Minister tugamba waleese ebyobufuzi mu ndongo ate nga baabitugaana ffe twakwata His Excellency Bobi Wine. Mpulirizamuko katono Honorable. Kakati kankubuuze. Prime Minister mpulirizamuko katono. Bwe twakwata ebipande bya Bobi Wine mu nkuuka mwavayo ne muyomba. Gwe muwaze ku stage waze mukuwana President Museveni. Ne muhozi n'aleeta t-shirt ye. Ebyo tebiba bya bufuzi. Temulaba nga mubeera bannani partisan. Akajanja k'otwala ku radio n'oyogeza 10. Museveni yali kuwa. Kituufu. Tali dembe lyange lya bwebange Honorable. Ani akusinga okulya sente za Museveni Bajjo gwe. Azirya sente zezibanga za Museveni zaffe. Ozirya bulijjo nkumanyi. Honorable ani akulima nti sente ziba za Museveni. Bajjo muleke kuddisa banna. Ati nkubuuza ani abagamba nti sente zammwe tulina okuzirya kuba zaffe si zammwe. Tuzibazikamu bwazisi. Kakati ennugu ekukwatira ki? Ennugu enkwata kuleta byabufuzi mu ndongo nga temwatugaana. Endongo nagigezeemu emirembe Museveni yagireeta mweyagala era nabadde nyina okyogerako. Kati Honorable Tonto bosaana kusibwa IDP nakwata. Era ate za IDP ankwata musajja wattu naawe leka. Era mbadde ndi wano okuwandiika kiwandiiko nkitwalira IDP akwate Prime Minister. Kiwandiike watwala etya naye abazi bagali twanyumiddwa endongo y'amayinja. Twanyumiddwa endongo. Nnyo nze nabaddeyo saa musanvu. Emagamba mwongeremu obudde ffe tuli mu buyinza. Naye n'obote yabulimu yabuvaamu nga mmwe. Okakasa nti tweyagalidde mu ggwanga lino naawe olyeyagalidde. Honorable n'obote yabulimu naye kati tetumanyi gyali. Ekyo mukijjukira. Olwo ne tumalayo emyaka emeka twakamala 38 tugenda mu 4 naawe tonyumya. Naye muyinza obutakomawo nga muli mu biseera mwe bisembayo. Ale kuluma otukomawo nagiya nalo na mutima. Honorable. Mulinga ensenene eziri mu kiveera mwerya nkuta ng'ensenene. Honorable kiki mukoledde abantu ekibakomyawo? Eyo nuupu tokyagimala mu bibiina. FDC yagwawo. Eyo DP tuli nayo bannange kino kika. Honorable kiki mukoledde abantu mubuuze kiki bakoledde abantu? Honorable. Abantu tubakoledde. Kiki mukoze? Ikonezo radio z'oliko mirembe gya Museveni. Honorable. Era bw'oba oyogera ffe wano nga tutereeza. Kituufu. Njagala nnyo oyogera ebikyamye ezo wano mbitereeze. Obuli bw'enguzi bususse. Obuli bw'enguzi bususse buli ali mwenyale mu mubbi. Naawe oli mubbi. Nabbaki. Prime Minister nabbaki. Leka malize. Ali atakumanyi mbajja obubbi obukuli. Nabbaki Honorable. Tewali akusiiga bubbi gwe. Nabbaki. Obbi ebintu byonna olimaze mu nsi. Oli mubbi. Honorable sinze nabba amabaati. Nikulangira polisi ate byeno kankubulire.
mwagezako okusibako ekyamabati naye kyagaana kubanga amabaati ge bagamba nabba nagatwala ku ddwaliro ejjinja amabaati nagatwala Kalungu waliyo ekereziya bagita kaali naye gaali gakalomoja mu banako abati gaali gakalamoja galuwero lwenzoli mwagezako kisibako nekibalema amabaati agamu genda bayitayo Kikwite olabe ekkanisa y'aba Seventh Day Hoima kwegali nga bwefaanana kali genda e Kagadi waliyo ekereziya bagita Kinyalugonjo laba amabaati genda ku katale akatale ako kali eri waggulu bayitayo disitulikiti eyo bagitani Malakyaterege eyo natwalayo amabaati ku katale nasanga bambi abakazi beeyanise ku musana Prime Minister wa Uganda bamaze emyaka 20 nga bagaba amabaati nze nagateekako langi okutegeera nti ga yero omanyi nagiteekako yero lwaki wagateekako yero tuli bainaremus Honorable Prime Minister nerekereze kankutaddire lero program gifeemu tugikwatako Honorable Minister amabaati gaali gekalamoja ate lwaki gakwata directions endala gaaliko gakalamoja genagaba amabaati gaali galuwero lwenzoli amalala gaali ga Bunyoro amalala gaali ga Northern Uganda amalala gaali ga Busoga Kibalama wa Musaawa Honorable Minister waliwo abagamba nti Kibalama amwogerako ali ludda waba munonya tebamulaba ebugende bubuze poliisi webale nnyo Honorable Prime Minister tusimeyo tusimidde ddala Honorable Prime Minister oyina obukakafu nti mulina obuwagizi ku ngeri gye mufuze mu bannayuganda nga beeryankuta nga n'abaana tebanadda ku ssomero bannayuganda baagala muvumenti luno ojja kawulira akalulu kano kajja kuba anti mugenda kabba bubbi mwetegese ku kabba lwaki mulina ababaka bannuupu anti mutuwaayo bubaka nga 2 mune mutwala 5 temuna nti muli babbi balungi Honorable Nabbanja ababaka bannuupu beeyagalira mu paalamenti wa maama tweyanziza nnyo Honorable tweyanze gwebala okutanga mbaagala nnyo bannayuganda amiina naye temulina kye mutukoledde tubonaabona tweryankuta abaana tebasoma ndi ku koolasi ya Museveni nvuga Museveni sente zaffe sisi zo Honorable Prime Minister sente zabayi ba musolo ya Museveni nvuga bawi ba musolo be bawa sente ndi ku koolasi za mwe wa musolo mukama abalinde kale tweyanziza